Tati amale updates amanya gangenze case. Ono musomesa wange musajja wanganza munyo amanyi nkwaniriza buli muntu yenna nabagamba nze ninga ambizi abantu banekana semisana bandiya kiro nteberayo kiro kuvorongoto wemba nabwononyako abantu abasharinga aba commenting abona tubagana abaleta bad mind aba commenting ku vorongoto bagala mbabazi abasindika nabagamba nti n'ekibinja ky'aba mafias chikuliwo omusajja kubaita Segirija Mr. Update basindika ba mafia okay nebaga Dr. Tiba namuzoganya nenda bagamba nti okubona abona sikufafa abasajja tukimanyi ebirundi gye tusemeka abuyonyo singa twafirwa ndamaka why ensonga eriwo obudde buno y'ekibiina kya NUP eky'omukulu Bobi Wine NUP waliwo ne Kibalama wiki ewedde babadde mu kooti awo ku twedi anti ze mbabuuza eva tribe kyetunda polote emirundi esatu tribe manye ebintu by'amawanga bya gwe case oli muganda nkumanyi gwe maseruka ndi musajja muganda yesebo tribe kyesingana okutunda polote emirundi esatu kyema na signing no nagire ekyapa ate wagula muntu bazwa nwaitawo omusambwa ani baganda sebo kati Kibalama muki muganda Bobi Wine muki Senyonyi muki muganda Segirinya muki muganda Namboze muki muganda Latifu Sebagala muki Kamilioni muki Sadati muki Khalifa muki nzao sikobera ndi munyanko lenze Natasha ganye bonna kiba bakola byo kunzala mbaganda why ekibiina Kibalama kiki nabagamba kino omanyi wa kiddo Kibalama bamukubenjaga Kibalama yogera statement Kibalama yayononeka Kibalama bwabanga agamba nti poliisi teyamunyiga bigere nga byadabitulaga poliisi enyiga bigere byokajjemu empale tulabe n'entula Kibalama bamunyiga waliwo ekifaananyi kyaze ku social media nga kirega Kibalama alina ebyokunywa byaliko ayambadde n'enguli kati kambalage Kibalama yakola ensobi olaba kuba Obuganda lwaki teyetanywa ngule olabye lwaki yatanywa ngule nabagamba nti buli kyemulaba ku kibuga fake ebbere linakombuza semba okuyonga eryampomera lya mmange ate gana gasiya bulolo nze siiwa ntula kubanga ngenda kumbaga gye banampa ennyama ebyo byonna bye mulimu nabagamba Dr. Tinze ngenda okusigala nga nze muwagizi ba Bobi Wine nze muwagizi ekibuzo ekiriwo Bobi Wine abantu abasinga bakyaferinza omutegeera nti Bobi Wine ne Kyagulanyi bantu banjawulo nnyo abayimbi bannabitone abantu ab'enjawulo abakola ku radio TV bagenda ne bamwegatako mu kibwe yakutongoza banoonya ssente anti oyo yatongoza ekibiina ne bagenda ne bakima kaadi abantu ab'enjawulo era nga balina ebifo ebibeegwanyiza Kalifaganaga Yimukiri Sadati ng'ayagala Lubagakawo omukulu Jacob Omutuuze ng'ayagala Munyamwaya Jackster mukozi munaffe mbina ebintu era nga naye ng'agenze Nakawa Dr. Jose Kamimi Muganda we bamaze mu ndongo ebbanga eriwera ddala emyaka 2 naye nga yegwanyiza ekibuga ky'e Kampala abantu bangi nnyo bamiddwa kaadi bakola ensobi mu NUP bakola ensobi bw'osula mu katimba k'ensiri n'oyendera mu sirimu akwata bw'osula mu kondomu nga toli mu katimba ensiri zikuluma misinterpretation tewali musajja asobola kwambala G-string eiza maokotayika ngati mumwali mulowooza nti Bobi Wine agenda kukwata buli mbuzi agiwe kaadi bw'owa Kamiliyoni kaadi kitegeeza mugabana obukulu kubanga on record Kamiliyoni asinga Bobi Wine fame vakono kyakaliwa social media yes vakono kyakaliwa social media Bobi Wine bw'afuluma Uganda n'agenda Kenya ne Kamiliyoni balooza bawunsaawe sikyo Bobi Wine kyogere wali kyogere kaizi kyogere ate volongotera nnyoko by'abantu olabye